Shafiki n'obuli ow'emyaka 19 mutuuze w'e Kasangati nga basangiddwa banoonyeza katale pikipiki gye babbye olwo omuguzi kwe kubeekengera n'atemya ku bakulembeze ba bodaboda abazambalidde ku migongo. Oli yazze nga anoonya abagula piki agamba waliwo piki wali gye batuuza emitwalo 5 tugamba piki kika kyeyo abo badde tetugaa katugende tukoleki tubalabe tuze tusanze nga kituufu badde tubakola ne tubaleeta wano. Kyokka ababodaboda abadde baagala okutwalira amateeka mu ngalo okugogola ettumba be bayisa ababbi poliisi ebeeyogere n'abakulembeze ba bodaboda ne babalemesa. Sokolindeko katono, sokolindeko. Abavubuka boogedde obukudi bwe bakozesa okubba pikipiki ng'eno ebadde yakubiri ku ze baakabba nga bazitunda wakati w'emitwalo 5 ku 6. Eyo wenatandika okukolerawo gye twajjawo eyo ng'esulawo kati oli bwatugambye olwokuba twali twagala sena natugamba ne weziba 10 bazigula amanya ne weziba mmeka okanyenya kavaako netwera nga tutambula ng'akateekawo kati epikipiki eyo Joshua bamuwa ssente bwa bodaboda mu kavule ekirinnya bweyogerere ayogedde engeri gye bakuttemu ababbi bano. Omuntu abadde agenda mu Ibrahim Kirina omuntu akyali abadde agamba alimba abantu tubakanika naye nga badde badiringa pikipiki bagijja bwe badi bamwayasa bamwayana nga batambuza mu kubanga ono omu abadde agamba ntibamuwako kasitoma mu abadde asoma era kwe kulaba nebawo nga taliwo nabba piki agiwamu nakitwale Kasangati kiba gibya mu Kirina mu kavule bagitwalire Kasangati Abdul Sinani ssente bwavuzi wa bodaboda bweyogerere agambye nti obubbi bwali bungi nnyo mu kitundu naddala wa bodaboda wabula poliisi ebeeyogerere bayambi nnyo ng'eyita mu bikwekweto byayo. Neebaza bwebaza osi wange w'ekitundu okuba nti tukoleganira wamu ate okutwaliza wamu n'amasiteegi gonna tukolegana netiwaaka yaffe tukwatagana bulungi nnyo okusobola okulwanyisa obumenyi bw'amagye. Kukiri nti tugezezaako balwanyisa babbi ba bodaboda tubira nti ffe ng'abakulembeze ba bodaboda tetugenda lekeraawo okubanoonya. Ronald Kassa yakusakidde Gweno ku Lwabukedde TV.